Ewa Sheila gashumba ebintu bimu bijjidde ensonga yiino njikuleetedde ate ye omukulu Rickman naye avuddeyo n'ayogera ensonga n'agamba mu nesonyiwe tewali kimungamba Stella Nantunbwe ebifa kusaidia naye sibireseeyo n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 abela Fatuma Sulaiman nenkugamba gwe yakatwegattako munnaye subscribinga onyige ne notification bell obeerenga byonna ebigenda maaso mu media ofuna ufunyi notification ate tulyoka tutandikirewo. Yes, nga tutandikidde owomukyala Sheila gashumba munnaye wenjogeera amaziga gamuyitamu tewetaaga namulaba anti wetwogerera omwami ono gwabadde atijjukana naye wenjogera kutijja mbeera ntegeeza Rickman babadde nga bapostinga bu video bulumya nga bagamba mukulu God's plan gwe tolina kyo tugamba naye wenjogeera nze nva kakasa omukulu oyo God's plan nasooka nenkutuusako amawulire nga ayina omukyala gwe yali proposinga wabula n'agamba si bwe kiri si kya mukwano wabula kakati video yagenzitinze out netulaga nga omukulu ono Rickman yalabibwako nga ayina omukyala munnaye gwe bali mukola ki okubala amannyo gwakitegedde buliro oyo atakitegedde munnange kino kyanyiza Sheila n'agamba omwana ono kiki kye simukoledde simanga God's plan yasuubizo tuloga bituukiridde munnaye wenjogera bayawukanye bwe ngamba kwawukana bwogenda ku Instagram y'omukyala Sheila gashumba jabadde nga posting Rickman munnaye tali yadde n'akafaananyi n'akamu yagambye bannaye nze mpulira nkoyo abantu munyiziza love njikoyo omutima gummenyese netugamba Sheila kakana tubuulire ki ekigeze maaso nagamba efaananyi kyemubiraba omwamu yebyaganye nebyemimwa netumugamba bannaye kakana ate bye wabadde ogambye nti weetegese kati ogenda kuzaala nagamba kati sikyazadde bannaye nze bintamya abantu mbeewuunya nze omukulu oyo gwe mulaba kyesikoze nga tekiri wabula bw'abeera atuuse okunnumya omutima bw'ati yagamba muze nina ssente nnyingi ndi w'amaanyi simanyanga nebaka n'abasajja ate nga si bituufu bantu bangi babadde batadde amaaso ku relationship eno era abangi bavayo ne bagiwa n'obudde wabula ate ye kirabika nekituukirira munnaye abantu bano wetwogera balinamu obutaka obw'amaanyi ddala tetumanyi naye nga ffe kyetwagala bwe buli bu video mukulu Sheila munnaye kakana yes obusungu bwawo mu relationship but we still want you ne Rickman nga mukyakola biri ebintu ebyokukola ki ebyokulumya abayaaye watugamba mbu be ba God's plan naye nga munnaye muterere ffe tubagala nga muli kimu yes nge tuvuddeyo fenno tuli mu masanyu kulika baby munnange kuliko omwe wenjogerera omukyala oyo gwolabaawo omukyala Maureen Nantunbwe abantu bano bayiza omuze ogw'okweka embuto munnaye kandukuwe nze tonyumiza omukyala ono kati nakawere abayina ebyenda be bayina omukubira bokka anti wetwogerera bambiii yazadde omwana era nga congs to the family nga wobalabaawo beyongeddeko ate omwana omulala munnaye omukyala ono yavuddeyo na posting anagamba nti wow I'm a mother again munnaye omukyala oyo kati maama era nga si ye yekkanga n'omukyala Sasha Brayton naye ate munnaye yagenda maaso n'okukola ki n'okuzaala omwana naye nga tuli ku mukyala oyo yagenze maaso n'agamba kati kenfuuse maama teyakomyeyo ku bambi ba celebrities banne nga Catherine Kosasira omwami Mrs. Semakula omukyala Maureen Nantunbwe bamukongratulate ne mugamba mbe kirungi nnyo wobeera wasizewo to move on and have a good life. Yes omukyala Stella Nantunbwe tukula Stella Nantunbwe tuba tugamba ela abalaba akazanyo aka second chance munnaye akaba na Uganda keŋŋamba mwalabamu omukyala oyo yo yaliko Miss Uganda era nga bingi ebibadde biyitinganya ku ye ne Father Mbonye munnange nze njagala dukutuusako omukyala oyo ku birthday ye emu omwami yamuwa emmotoka ne batandika okugamba beeyagala bwetwogerera mu kaseera kano wenjogera tuli ku mawulire gakwawukana tuvudde wa Sheila kati tuli wa Sheila munnaye omukyala oyo Ella Nantunbwe yakyankalanye n'omwami oyo bubi nnyo era ne bapatinga ways yenga agamba sikyasobola kubeera naawe yes bibadde byankukutu naye kati mpulira nkikoye n'ebyenkukutu sikyakola ki sikyabyagala munnange pastor naye n'agamba wobeera bw'ogambye tukyawagane nze sigenda kwesiba ku muntu gwe sikola ki omuntu atanjagala ne pastor n'agamba oba bw'ogambye mukyala Sheila munnaye sirina kyenkola ki kyenziza naye nga munnaye Ella yes bibadde byankukutu naye fe we don't like disputes fe twagala eno kutuusako bantu baki mawulire nti baddinganye bakola mikolo bakola ki twagala bintu byakukyala wabula so si kwawukana fe tuliwo kugata wabula to si kwawukanya katabe ne bano bakwatagane yes Clarity family eyo tuvuddeyo munnange tugenze omukyala bankuza munnaye nawe bakuza omukyala ono yagameza sigenda afumbirwa kati mundeke tewali kyemungamba nze dictator Emily yes tuyina omwana tulina buli kimu tuyina omukwano tukyabeerawo ffenna mu mbeera eyo naye sooka okola akasimbi akasente namugamba sooka oweze ssente
sente zikyusa obulamu, sente zireeta embeera gy'otategeera. Nze nina ne gye ndaba gye nkulabamu ng'olina akasente. Mukama genda kunyanjula munno ate tutandike gamba ate ebintu nedda. Kola sente tweyagale. Bw'atyo we yategeezezza omwami we. Neno omwami n'agamba nze sa sente kyonna mulusaka ne muga dictator Amidi. Munaye tubuulire ddala kiki? N'agamba nze omukyalo wange akimanyi ndi mwami mukozi. Era nga ekya sente kyo talina kukitya kubanga zo sente ngenda zimuwa nga bw'ayagala. Era n'emikola mu kaseera akatali kawala tugenda kubayita ne mugamba nze ompita kuba nange nina okubeerako ne benkola ki ne benkiikirira. Era ng'omukulu ono naye yagambye bono kikirira bw'ejjo bakiikirira. Naye nga essaawa yonna emuwulya nti kaddi zifulumiza omukyalo oyo manya bumanya emikolo gituubye. Yes, eyo tugenda naye okola ki kuvaayo wolaba abo ababiri just know tuli mu love in the air. Munaye omukyala Susan Makula twabadde tuli awo ng'akasimu nti muna nteefa bujingo ngaba bujingo mubadde ki nagamba munaye ffe byaffe si byakwawukana. Omanyi mu mwagala nnyo ebyokukola ki ebyokuyombagana ate nedda nze nzize kubuulira nze bannaye ntya mu nju ne mugamba otya mu nju ng'omukyala nno yaŋŋamba nagamba ye kituufu ntya mu nnyumba munnange nze sisobola sulawo omwami oyo waatali ne mugamba ne mukwano nga mungi nti ye omwami oyo nze mwagala nnyo ate ebyo omukyala Pastor Kayanja byavayo Jessica n'agamba mbu nabba omusajja ndi side dish nze bye tebinnuma bantu bangi bavuddeyo they attacked me naye I'm still standing strong. In fact yagambye n'ogamba omukwano ye ne Pastor Bujingo gwe bayina nga bw'olabaawo obufaananyi obwongera okulumya abantu ba bulijjo. Mukyala Jessica Kayanja yavayo n'amugamba nze ebintu by'okola mukyala gwe nkwewuunya ogamba oli mukyala mulokole naye oyinza otya okubbawo omuntu n'omutwala nga tokimanyi nti bannaaba divorcinga. Ye yagambye yes bantu bangi muvuddeyo you approached me tewali kye muŋŋamba. Yekizeemu n'agamba nti tewali kye mumugamba naye nga if it's about love ffe tubagaliza kisinga munaye Babujingo. Yes gwe mulungi ebera Clarity Source 256 nkujjukiza nti gwe akyalina ffe tukugamba tewerabira ogusubscribing anoonyiga ne notification bell ebirungi byonna bibeera wanene. See you then.